Alright, bamita SB4 muzukulu wa Kabajja omugeye oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga nkidamu SB4 MEDIA tugusa ensonga mu nsonga ze tugusa siza ofuzi zokka siza abayimbi bokka obula tugusa ensonga ezo ezisaanidde okugusa eno channel nkidamu eno channel si ya bufuzi channel si abayimbi bokka wabula tugatta ne tugusa ensonga onako lwalero tugenzeeko mu bayimbi ba Uganda aba people power nga bavuddeyo ne bagamba nti Bobi Wine tuli wamu naawe tetusobola kukulekerera yadde bali abasinga bakuvaamu naye ffe tuvuddeyo ne tukulaga nti ffe tetuli batiitiizi ffe tuli basajja mmekete oba bakazi mmekete ngwaŋŋuli tetusobola kukulekulira bayimbye oluyimba era nga wano wolengera embeera eriwo tuzze okubeera nga tutongoza oluyimba luno oba okululaga ensi nti munnange lwafulumye era gye bujjakaawo bategese ekivvulu wenjogerera nga tuli mu kakiiko oba ka meeting ya katonotono okugusa ensonga okulaga oluyimba eggwanga nti abayimbi omuli Ziza Bafana omuli ba Rachel omuli ba Enre Mwanje bamukasa Kadeya bakazi wekapo bekunganyiza oba ba promoter babakunganyiza nabeera nga bagusa ensonga y'oluyimba luno beerako laba oluyimba luno eno atolindirire olunaku lw'ekivulu SB4 MEDIA tugusa ensonga. Amanya gange nze Juma Balunywa owa Balunywa Promotions olunaku lwaleero luno twasazeewo tusisinkanemu wano ne bannaffe bano era obwedda mulaba tubalwisiza lwa nsonga nti waliwo abakulu abamu abali mu kujja okuva ku kitebe ekikulu naye netuganda tujja kubalwisa nnyo ennaku zino mwayiga okwekalakaasa nammwe netugamba katutandike empola batusange nga tukola ki nga tugenda mu maaso. Ensonga etutadde wano ndoza bwe mulaba face eziri eno waggulu okusinga zaba artist ne ba promoters waliwo ekibadde kitambula ekyatutwala okutuuka tuveeyo tunyonyole eggwanga nti si kituufu. Industry yaffe yakubwamu ebituli oluvannyuma lw'ebyobufuzi okugiyingirira etandika okwetaagula ekyatutuusa n'okwetaagula ku mibiri ffe bennyini nga ba artist tulowooza nti si kituufu era ffe kye kyatugjeeyo ne idea egamba nti abalina vision ba artist ne ba promoters abalina vision ya 2021 mu mbeera eyo ffe nga ba artist tulowooza nti nno omuntu gwe tulina okuba naye ne vision bamuyita Honorable Kyagulanyi kubanga gwe tukuze naye gwe tutambula naye yamanyi gye tulaga. Waliwo okubuzaabuzibwa okuli eyo nga bagamba nti bamugjeeko abantu bonna abayimbi bamugjeeko takyalina artist n'omu. Ekyo kyatuwaliriza okulaba nti nno tuvaayo tubagambe nti nedda si kituufu ba artist tukyali ne Honorable Kyagulanyi ate tujja kuba naye paka yadde oba oli awo bakola propaganda oyo kwagala okudivertinga mayindi z'abantu okulowooza nti nno abantu bamuweddeko. Nze sirowooza nti waliwo omuntu alina ssente zisobola okugula ba artist kubanga oba oli awo tuli bagaggamu ba mitima. Kati twasazeewo omukulu bamuyita Emma Serugo wa Emma Promotion, waliwo omukulu oli Michael Bana promoter, Mwami Fred ono, waliwo Mwami Ronald simulabawo, Mwami Kayembo ono manager w'abayimbi naye promoter kwa bwe tukole emirimu gino eja art. Ensonga lwaki olaba nti nno this time tuli naye kwene ensonga. Tulina abayimbi abalala abali mu kujja wano Ziza Bafana ali awo mu kkubo wajja n'abalala banatweyungako n'abalala besisobola kwogerera oba oli awo nze siwa bya bufuzi nnyo. Mwami Kayemba ajja kuba akinnyonnyola sayidi eyo.
ensonga yaffe enkulu twagala kubategeeza bannayuganda nti ffe ba promoters oba bakitunzi ba saidi y'endongo twasazeewo ne tugamba nti twagala kuvaayo tulage muganda waffe nti tuli naye era tusobola okukola naye buli kimu ekyenjawulo okumuleka waggulu nga tukwataganye ne artist kwaffe nabe tukola omulimu guno kitegeeza nti promoter bw'anaabeerawo n'omuyimbi n'abaawo nga ffenna tusse ekintu kimu mission ya struggle eno egenda kugguka gyeraga. So mu mbeera eyo njala bategeeza nti tulina bingi bye tugenda okukola okutandika n'olwaleero era tugenda bibalaga nti tuli mu bikola bukozi wa bigendererwa birala naye tubikola okulaga oyo yenna alowooza nti nno yanafuya honorable Kyagulanyi yanafuya people power nti nedda ffe tuli bayiiya abateekawo embeera esobola okukyuka mu ddakiika emu oba endala bwe tuba nga tusobola okukunga abantu ne bajja mu bivvulu byaffe nga basasudde n'okusasula sirowooza nti tusobola okulemererwa okugamba abantu nti bannange tukwate ekkubo lino yadde oba oli awo abamu ku bannaffe abatonotono weesanga ebigambo babirya oli leero ku makya n'abeera n'abagamba bino ne weesanga ng'enkya avudde ekigambo n'akikola ki n'akirya. So mu mbeera eyo kyekimu ku kyatuleese project gye twasoose tulina projects ez'enjawulo naye tugenda zita mu phases. Project twasoose okukola twakoze oluyimba olwawamu olulimu abayimbi 9 be basoose okulukola era tugenda kulwandivayiringa olunaku lwaliro kyekyatuleeteza screen eno timugenda kululabako kuba ne video twagimaze. Oluyimba olwo lulimu abayimbi ab'enjawulo be mujja okulaba naye nga mwami kazibu ono y'omu ku baakulembedde ekisinde ekyo era nsaba mukkirize mbabanjulira abayimbi abo abakoze project eyasoose n'abo be tulinabo mu studio bakimanyi nti tuzzaako eddako tugenda kubanga strategically buli lunaku oba after 2 weeks tuta oluyimba olw'okuba ntwagala ensonga yaffe esigale nga erina omulamwa kubanga tusobola. Ono Kayemba abadde n'abayimbi abakwatiridde industry emyaka ndoza 10 nga buli lunaku abantu babaagala kati naffe tulowooza nti tusobola okumaintaininga ekyo ne tubanga tuwa information oba tugamba abantu temuva ku mulamwa. So mu mbeera eyo nsaba okubanjulira oyo omwami bamuyita Prince Ali atudde mu nsonda y'omu ku babadde mu project gye twakoze muyimbi muto omukulu Melody oyo naye mu project eyo yasoose mwali Henry Mwanje people power mu project eyo mwali ne Mukasakadeya project eyo yagiyimbyemu mukulu Kazibe Kapo nga bwe mbagambye nti seniority ye twagikozesezza ate nga naye wa struggle mu project mwali Grace Khan ya performance mu project eyo Aida Mugo ne yabadde part ne Sasha Brighton ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu mbagamba nti twagala eddoboozi lyaffe nga ba artist liwulirwe tusobole okugamba abantu ebituufu. Kyakubiri waliwo okutiisibwatiisibwa okujja tubagamba nti abaana abo abayimbi ffe ba promoters na bano tuli nabo wamu era ebisinga ffe tubibagamba nti tukole kino yonna oba buli lulimi tugenda kubanga tuwuliziganya nabo nga bapromota bwe twasazeewo bwe tugenda okukikola era abayimbi bonna okwetoola Uganda yonna bamaze bakwasaganya era nga tukolagana ne bapromota baffe abali ku gurawundi mu bitundu eyo abayimbi abo gye bali babakuŋŋaanyiza kuba waliwo ne studio ez'enjawulo ezitali nti ziri Kampala kuba buli kitundu kirimu kati studio ebintu byagenda bikyuka omuyimbi ow'embalala asobola okukolera embalala owa Arua asobola okukolera Arua n'abamu abaana abasobodde okutambula ne bavayo ne bajja wano tujja kuba nga tutambula nabo naye nga twatandise mu nnimi ez'enjawulo era n'ennyimba endala zaawedde naye tugenda kusooka tubanjulire n'obusoose n'abayimbi baabo sofa kati tulina abayimbi wakati w'enkaaga n'ensanvu.
Chizayo. Bafana. Yeah. Tuzi wano kuba promota sibangi nnyo naye nga awamu biba promota basuka mu 10 abali mu nsonga eno okwetoloola Uganda yonna abamu bali wala era tujja genda tukola press conference ez'enjawulo okusinziira mu bitundu bonna tebajja kujja Kampala waliwo abali mu east mu north n'abasigadde bonna tujja genda tutuukayo katuloza kansabe mwami Kayemba bisigala tujja byongera kuba tumaze okulaba ensonga yatuleese wano yongereko ku side eno sembeze wano ambalamusiza nnyo bassebo ne banyabo mwebali nnyo okujja mu mbeera eno nga tulaga buli muntu omulimo gw'alina okukola okununula eggwanga lyaffe. Ompulira muganda wange tujja kujjukira nnyo nti bannaffe bano si be basoose abayimbi abali wano. Bannaffe bangi abakoze omulimo okulabika nti eggwanga likyuka, oba oli awo embeera bw'etuuka ate bo ne batabuka ne badda mu mbeera endala. Mu kifo ky'eggwanga okukyuka ate bo ne bakyusa obulamu bwabwe. N'olwekyo tusuubira nti mu mbeera y'abayimbi abali wano bazze nga bazze kuyimirira ku mazima. Kunywerera ku mazima embeera ne bw'ebeera etya nga tewali kukyuka paka nga tumaze okununula eggwanga lyaffe. Nkiddamu omuyimbi ali wano ng'owulira nti ogenda kunywerera ku mazima paka eggwanga lyaffe nga likyuse owanika omukono. Mubakwate bulungi mubeetegereze kubanga embeera tomanya ebifaananyi bino tuyinza obikozesa oba oli awo mu maaso eyo ng'obujulizi. Tukkiriziganyiza bulungi. Tujja kukkiriza nti tulina enjogera egamba nti omuntu alijjukirwa olw'emirimu gye gy'akozesa olw'ebigambo by'ayogera. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tukakasa nti abantu abali wano boogera bye boogera era bye bagenda okukola ki okukola. Tetuliiwo lwagamba nti nga bwe mumanyi nti baganda baffe bangi bakoze ebintu bwe biti ng'oba oli abo banoonya kasente kuva mu state. Tusubira nti tuzze wano lwa cause era omuntu yenna nga bwe tuli wano anaakyusa ebigambo ebyo akwatibwenga ye ng'omuntu. Nkiddamu omuntu anaakyuka ku cause yaffe nga bwe tuli wano enjogera egamba nti abayimbi bakyuka ereme kuba kuffe ebe kuye ng'omuntu. N'olwekyo nja kusaba nnyo abakulu twongere okunywera, twongere okutambuza enjiri y'okununula eggwanga lyaffe ekiseera kyaffe. Katonda alina ensonga lwaki ataddewo ffe. Tukkiriziganya. N'olwekyo nja kusaba tunywere nebaza nnyo bapromota bano, ssebo bapromota. Mwebala omulimo gwe mukoze ogw'amaanyi okulabika nti muteeka ku struggle. Naye era mbasaba twongere okunywera. Mu mbeera yonna tuleme kuwulirayo bigambo bigamba nti ate Emma ne Juma balunywa ate bakutte abayimbi abali mu project babatuttewa mu State House. Omukitegeera ekintu ekyo. N'olwekyo ndi wano kwongera kunyweza baganda bange abavubuka abaliwo, abayimbi abaliwo tunywere. Teri sente zigula ddembe lyo. Tugoba omusajja alina ekisawo kyalina mulimu n'akatiba akakola sente. Ate ffe batusuulira obunusu ate tuva ku mulamu okukola ki ogugoba. N'olwekyo tunywere tube bagumu. Ensonga no yendeese wano sizze nnyo nga promoter naye nzije oba manager naye nzize nga owa struggle eya people power. Ebigambo byange byebyo abakulu bawanise emikono nga mubalaba anaakyuka akwatibwenga ani nga ye. People power, our power, people power. Kama bawo mukisa. Amanya gange yenze kaziwe kapo. Kugamba ensonga ewulira bulungi. Emonga teyawulirwa bulungi. Amanya gange yenze kaziwe kapo. Namba esinga wano ndoza mbasinga obukulu. Batono nnyo abayinza okubanga bannenkana. Ebisinga mbirabyeko ebijja ne bigenda era nsuubira gwe mulundi gwange ogusoose okwambala akakofiira kano. Sigamba nti mbaddewo eniale. Nze natandika okuwakanya gavumenti eno mu 96 era nawakawanga Semoogerere.
nga nkyali muto gwe mulundi ogwasooka okulonda nga nyina emyaka 18 ndowooza. Emirundi egizzeeko gyonna akalulu kange nkawadde Dokita Besigye. Omulundi guno ne wavaayo omuntu w'omunju gwe tumanyiganya obulungi, kubanga sisuubira nti nali nsiseekanyeeko Besigye maaso ku maaso, naye Kyagulanyi ye wange. Abamu bagenda ne bagamba nti muto takola ki, tasobola, naye abakulu tebavuddeeyo. Omuto yakoze eki, yamaliridde. Ate ye waffe ffenna naddala nga b'artist kiba kyakwewunya nnyo okumma muganda onoganja kuwaamu omulala. Siyimbanga kulimba lwa byabufuzi lwonna, naye nsoose ku luno nga maliridde. So nga mbadde muwagizi wa struggle ebbanga lyonna. N'olwekyo twayimbye abantu mu luyimba luno abantu ndooza 9 nga tukulembeddwa bannaffe abaleeta ekirowoozo ba promota bano. Kyenva ngamba nti siri mitima gya buli muntu, nyina mutima gwange nze Kazibwe. Kyentegeeza bwe waba waalimu engeri endala alamulwanga nga ye, so si omulala, kubanga kiba kikye sayidi ye. Era ebigambo byange tebijja kuba bingi, naye nkugabugambye nti nyina mutima gwange nga Kazibwe, n'oli ne Mwanja ayina gugwe, nani ayina gugwe, tewali wali mugwa munne. Ne bannaffe abatukuŋŋaanyiza nabo bayina gyabwe, era katulowooze nti buli omu ali ku kigendererwa kya nsonga. Bwe wabangawo enkyukakyuka yonna, buli muntu alamulwe ng'omuntu, so si ekibinja ekyakoze ekintu ekyo. Mwebale nnyo okujja. Okay. Webale nnyo mwami Kazibwe. Nga bwe tugenda mu maaso nsaba bagamba nti mukulu ono mwami Bitone yamu kubalidize projekiti eddako. Olwokuba nti emisinde tuli ku misinde mingi n'ebyokwenda byaffe olumu bitufana bitabuka, nsaba kuba briefinga bwe nti amangu nnyo mwanje obadde owanise omukono naye njala kubuulira twasazeewo nga tuyita Muziza Bafana oluyimba luno lwemuwulira yaludidinze ne banne be yayimbye nabo ne tuteekayo concert. Temunnaluwulira naye concert eno egenda kubeerayo eri ku Cricket Oval ennaku z'omwezi 13 March. Ekifo kyekyo twamaze okifuna. Ebbaluwa ya poliisi yiino nayo twabagambye nti twagala permission tusobole clearance tusobole okubanga endongo ekaaba. Ndoza Bafana ne kulweno mu ludo balabako. So tusubira tugenda babawa mu full swing. Eddakiika eno ntono ngenda kusaba Ziza Bafana. Abantu abo bantu tulina bamusobolo muyinza okwogera nabo one on one. Naye mbadde nsaba Bafana otuwe ebigambo bina kuba project eno ne struggle. Kayemba mbadde njagala uleme kuvaawo ngo yotannayogera ebigambo bye. Jalo biwulire nnyo. Sample that tune. Jangu wano Ziza. Just sikamu sisi wali bonke. Ya kati sikamu wali bonke. Mutika okajja. Yeah. Oh. Kati. Yes, banyamane basebo amanya na Dobozi Kasendo Richard aka Ziza Bafana, the dancehall artist. Tuli wano ku mulamwa ogw'okulabanga tubaako kyetulaga ensi oba kyetulubirira okukola okulabanga ensi ebaako kyetuukako mu kulabanga ffe abalaba. So cause ene tutadde wano yakubeera nti tulina ekivulu kyaffe ekigenda okubeera ku Cricket Oval ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu. Era ng'ekivulu kino nkikulembeddemu nga nze Bafana ne bayimbi bannange bonna be mulaba wano.
tusobole okubaako kyetulaga abantu mu ndowooza zaffe kubanga tugenda kuyingira mu kaseera k'okusuula akalulu. So ffenna tuli bannayuganda kati nze emyaka gyange gye nnina girondera ddala era myaka egirina okusalirawo ensi oba abaana bange banaabeera batya enkya. So mu ngeri emu oba endala byonna ebyo nga tubikola konsati zaffe zetugenda okukola zonna tuzikolera mu kifaananyi kino ekyakkale eno gyolaba gye tufaananye eya people power nga n'abagikulembera tubasuubira okuba nga be bagenda okubapaganya abakulu mu kintu kino ekyokubeera nga tutuusa eddoboozi lyaffe ery'oluyimba lwe twayimbye amakulu agalulimu ne byerwogera era nga obubaka bugenda kutuuka ku bekikwatako oba abo abalimu eyo position. So ebigambo byange biri mu bufunze byakubeera nti nno tubaako ekyenjawulo kyetukola ngeri ebibinja ebibadde bijja bivayo nga biteekawo ekyenjawulo. So kati ekyenjawulo ekiri mu kino kyakubeera nti naffe tuvuddeyo ng'ekibinja okubeera nti waliwo abayimbi betuwulira oba abaliwo abalina sayidi gye baliko. Kati abayimbi tebannaggwayo kubanga pulezidenti waffe gwe tukkiriza Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu muyimbi era abayimbi gulinga muziro nti toddira gumu. So kiba kitegeeza nti nga tubulayo mwaka gumu guno gwe tulimu tugende mu kusuula akalulu kitegeeza nti we twagala okuviirayo tubalage tuliwa era tudda sayidi kyokubanga tulaba Uganda nga tugikyusa nga ffe abantu kuba Uganda tegenda kukyuka lwa kisiikirize egenda kukyukola ffe abantu okusalawo kwaffe ne betugenda okukola. So njagala baagala nnyo era nobasabira ennyo era nobaagaliza emirembe n'omukisa mu kino ekiddako ekigenda obbanyumira mu ngeri y'okuba nga kiyise mu ndongo etujja ate nga ffe tugifumita okubanga amalozi gaffe gano agoogere nnyo okitegeera gavuddeyo okubanga gabaako be gatuukako bannyonnyola kiki. Nze nga nze omuntu kozi eno nagitandika dda era ennyimba ennyimba ensi bagitunze zonna mugenda zizula ezimu twaza uploading addamu tebazimanyi ensi bagitunze bagiwayo waliwayi amalwaliro tewali ddagala kibakwatako tuliko abekikwatako tugenda ennyimba nyingi nnyo mugenda kuba muzuli ezivaawo kati then ogatteko nezinyimba zetwekuŋŋanyizaamu ne tugamba naye tetusobola kubeera kintu kimu twewunyise ne Bobi Wine pulezidenti waffe omwaka ogujja tumwewunyisa okulaba nga akiraba waliwo ttiimu evuddeyo nga teyeerya ntama ng'evuddeyo kubaako byennyonnyola n'okutereeza ensonga ezimu n'okuba nga amaanyi geeyongera oba ebbugumu okuba people power geemaanyi ne mumaka ewuwo gyegali bw'osanga abaana basobola okuteekako people power mu maka ago nga tewaguza ennyama nga tebandagenda ku ssomero n'olemererwa n'okudda ewaka ng'okimanyi ogwo omuliro guli bakasobola gufeesi nga people power. So people power kitegeeza amaanyi g'abantu nga bekuŋŋanyiza ne babako eddoboozi lye bayisa nga liina amakulu g'okubaako kyerinunula nga beetamiddwa embeera baagala nnyo. Okay, njala bagamba nti mu kaseera akatono kano ketusigazza mbagambye nti bano ba artists mujja bafuna 1-on-1 naye olw'embeera nga bwe mugimanyi twagala kugenda ku kigambo kya launch. Mwenna kamera zo njala zigende ku screen wano tubasampuling ensonga eyatabudde eggwanga lino. Tuli ku SB4 MEDIA soko tubulire kakodyo kyakali wano kakike mbala gwe kyogamba tolikana akakodya kokubanga tujja abantu sajja mu ntebe gwe tokimanyi nti nno nze nali nalayira nga sikulaga nko sayidi yonna gye ndiko omanyi lwaki nkulaza sayidi kuba tusemberedde time y'okunnyonnyola omuntu wabujjo tava ku mulamwa tusobole okuba nga tubako kyetukola kyetutuukiriza kubanga ene time batugamba abafudde nga ate tetuna kubanga essaawa eno bwetunulira ensi eziri obubi Uganda eyinza okuba nga eri bulungi mu byenkula katanga gitonda bulungi naye nga ate ebyo ebintu ebirimu abantu tebibakola ki tebibayamba. So kati tuliko ogwo omulamwa Bobi Wine gwabulira ogw'okuba nti abantu kati anti gano majega people power slogan mugimanyi fe tuli machi kitegeeza amajega no bagaba gavuddeyo waliwo ekigendo kola ki okubeera kati amajega koze ki gavuddeyo fe ba general ba people power amajega bera kati tuzze tubalage positions zaffe oli asiri walazi gwemu ani mudiru yana ani ajerese eno diru ba promoter batukunganiza bagamba muyino omutima muri ku side eno ba muri ku side ki ebbanga lyonna lyemmaze n'emikwano gyange abasinga naddala abantu abavadde bafujjirira ebigambo basinga kuva mu mwenere abayimbi bonna bemanyi abaliyo kubanga batubeerako bulijjo tudde ku kino naye nga twakola ki ne mu nnyimba zonna ezayimbibwa eza gavumenti eyo nali omu ku bayimbi ne ssente nenzikola ki nenzigaana zaali nnyingi oba nzigambe zaali nnyingi nenzigaana milioni 130 by that time. So nenzigaana olw'ensonga nti nina ekindi mu bwongo oba omutima gwange gye gubelonginga
so kati omutima guno bwe gwajja bisikuba bisere people power edition nakola ki tenatuka kusimba makanda so kati nenga kituli mu mutima kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala ne wavaayo eyayatula ekyali mu mitima gy'abasinga nga munabeera 10 oli navaayo nagamba kati nze nzize nga banagamba nti no gundi yavaayo nga abaana nga Goliath abalumbye Daudi yavaayo era bamwesiga n'omwesiga nagamba wange katukavira akasajja kafe kokka ne kagenda ne kawangula Goliath so kati wavaayo omuntu agamba nti nabazaamu amaanyi kagenda mu kubanga kyayogerako kiwe kiri si kya munku sina munkukutu si kyaki waliwo ekiddako omulembe gw'abavubuka omulimu gw'okola sigo olina okukola naye olwokuba gavumenti eno ekunyigiriza n'ekutuusa okukola kyotalina kukola ki kukola so ffe tetupointize mu ndu zaffe mwoyo Museveni naye mu president musene omuyisamu amaaso mu president tengalo zaffe tusonze mu kibiina ekiri mu bukulembeze lwaki ekibiina kimukulembeze mu nsi bonaabona lwaki omukuba member of parliament abali mukulembeze asobola okuvuga emmotoka emiliyoni ezisukka 2 ng'ayina omwana we wakati ayina future ng'omwana we bwabulwa future owa neighbor naye wuwo tolooza nti wuwo wekkambu goloza mbaokoze ennyombo zimi n'owa neighbor wuwo mbali asemberedde omuntu omunagamba nti bafana omuzimu gw'obaavu gumutambulirako banno bayimbi bano badduka kugenda wa president Museveni fujjayo kasente gwoba tomuwewala odduka kuvaayo bwe mbaako ogw'obugagga ne guntwala wa ogw'obugagga gutwala mu ggulu bobako muzimu gw'obugagga ogenda mu ggulu ofuna ebyobugagga ku nsi just ekitereeza omutima gwe era kye baagala bamanye obugagga tebuliyo mbitereeza omutima obugagga bw'obufuna ate oyongera kufuna mitawaana na buzibu obugagga tebutereeza mbeera wabula obugagga obulungi bwebwe omuntu bwafunidde mu makubo amaki agaddala kyobula abagagga bano bangi omubuuza formula mwakoledde ssente tasobola gikulaga formula gye babeera nayo yeno mbunina ssente azipanze awo kyokka nga teffe kye twagala wagenda kusoma n'osoma tuwe formula okimanyi okufayininga ex ogimanyi eyina kuba formula n'otulaga bwogifayinize naye gwe bwojja ntulaga ssente kyo abantu bali disappointed abavuka beyongera kuyingira mu bumenyi bw'amateeka kubanga abalina ssente gavumenti ebawane gwamba n'amaanyi bakole bye bakola bakyankananye kugamba Uganda eringa akazinga oli kana jana gamba gendo kyankananize yo wali abaamaalo n'abalina ky'abantu kati bategedde era kyo balume twayimba abantu bategedde blood nze bwe mbanga president Museveni ampisa ngende maaso ge bwenti era ngenda tuukawo mugambe ko kyoka mukama bwakuyita naga jangu mu maaso gange nkubuuze kino togendayo kati kitegeeza nti bw'oba ogendayo omunnyonnyole yalaba biki gw'olaba biki kubanga yayinza okuba nga ali mu ntebe naye ng'ate tamanyi kiki kikola kitambula nga balaba emmotoka ennyingi aloza buli omu alina emmotoka nga balaba ennyumba ennyingi aloza buli omu alina ennyumba omuntu omu alina ennyumba eyo alinamu abakazi nga 5 omanyi abaana b'Uganda abasinga babatayirira kakati okitegeera bamalina okweregera watali nsonga ne basanga nayo bazaddeyo neri kati abantu balina abaana bangi abantu wano mu Uganda mu nsi buli omu akweka obwereere buli omu abatambula bwabadde mu kisenga ali bwereere si bwafuluma ng'afuluma ennyumba yeebikkako ku ngoye kitegeeza abantu bangi balina endowooza mu mitima ndala bwafuluma n'abikkako akagoye so right now oba mu nsi tubadde ki oba tubadde ki abantu balina otegeera kiki ekiddako kubanga ne president wanaaba ali mu kituufu nga kyafugiramu abantu ate geemaanyi bafana banna bakusokayo mu people power bafulu figure bayogera nnyo ne bakyakyana ne babayita ne basirika bafana kajike mbala full figure ali abaddeko munamaje people power yali ayimbeko oluyima tuli maje omanyi bwe nayimba tuli maje kitegeeza ki tunyonyole gwekimanyi ffe tukola kyo omusiraamu asobola okujja ali embizi ne bamuddiza ssente balansi nga bansi gwamuddiza olusi yavuddera ku bbuca kati ffe ssente kabi Museveni zayina sizize ssente zaffe kitegeeza nti nze bwondaba nga ndi ku ssente za Uganda nti zaffe era ngera zikozesa kukola bye nina kukola ki kukola nkakasa abantu nti bwoba n'obusobozi buno okola ki okitegeera bwoba ne buno obusobozi okola ki kye tuliko kati abasinga obusobozi oba bufunye oba ne bafuna chance egamba abantu bangi bagambye nfunye chance esoma naye bw'osomye okozeewo ki era abantu kati biri byaggwawo mbu ebyokuwa obujulizi nasoma nnyo bw'osomye ofunye ki era ofunyewo kiri ensi ogikyusiza ki ebyo byavaawo dda abo tebabangako bamagye ife okuvaayo kwe kulaba abasajja bano abaviira ate ne bagala okuvumirira kaliya yange kati ngaze bafana nga olaba oyo gayo bebekulu nove noyogera ku kusaba okola bilisting ensi eri mu kubonaabona kati kyekiro tufire tugamba bwe mba mbadde mulooza nti noba president tewali bayimbi kati katumulage nti eggwanga lyonna lijjudde baki bayimbi kati wagenda otutegeera nti bulijjo afuga baki bayimbi okitegeera that is the point akitegere nti nalina okwetereza abayimbi bayingira entebe ate balina amaanyi kubanga abayimbi bannabbi aboogera ebigambo ebituukirira kubanga ennyimba zingi bazimbye zaaliwo ne bituukirira you get so kiba kitegeeza nti nno bw'oba otulaba mu maaso ga kamera ffe omulimu gwaffe tuli boogezi bulijjo tulinze batuwa ebifo kati ffe tubyewadde okitegeera kati nze ekifo mbagamye nkyewadde nti nze ngenda kwogera kino ekintu gwe tunula firimu ate naawe okitegere nti ekyo kyoliko kyonna tuli mu kaweefube akulaga nti olina okuba obulungi n'abaana babajja kati gwe beera bubi
naye abaana babajja balina okuba obuki obulungi nze omwana wange gwe wange baba siwuwo tebinkwatako nze natondebwa kuba ekyo ekirina okubeera nti oyo mwana wange gwe ndiko kuba bwe mba nasindikibwa kuyimba nyimba sigenda kuyimba nyimba zitwala oyo mwana mu bintu bitakwatagana ndi mu kuyimba nyimba zirokola mwana oyo kumulaga nti abasajja babiyimbako embeera erina okukola ki era kiva mu nyimba zesaagala olusaagisotolooza mutuyimba bino ebintu byowulya simanya wayawaya biki ebyo tuyimba kati eno people power waya tugenda kukukuba waya yo bagambe nakimwana kuba saagala nje mbigabe nagenda kutandika presi yange enatera okujja so kyemulina okumanya abali eyo bwebanga abo bali ebo n'abekyanga musimula balina kikati ogenda bulya kyebayita okuba nti people power is ready. People power kino ekigambo si kya Bobi Wine ky'abantu nabo osobola okuva n'ogamba ndi people ate people power efuga wona kati Bobi Wine is the president naye kino ekya people power si kya Bobi Wine ky'abantu nti Bobi Wine yavuddeyo mu abo abantu n'agamba kakati kino bwe kiti bwe kiri Okitegera tena ffe tuva ne tukola ki ne tuga kati bwe tuba tuvuddeyo nga ejjo nakugamba nti nze siina side siwagira bya bufuzi era kino kyendimu si bya bufuzi byaki bya mirembe toyanziza people power our power riba twakapeera kalimba no rupya mama nti abantu bategedde ogenda gwe ne basajja b'omukaddiye people power kati erina power temukyateza okay tukyabadde mu project eno ebadde mpya olunaku lwaliro nga video bagitadde naye nga project eno mbaddemu abayimbi nga Enre Mwanje Aidamugo Sasha Brighton Ziza Bafana Kaziwe Kapo n'abayimbi abalala bangi abafushalinze mu project eno kuba bayitamu mpolampola tumanye endowooza yaabwe nabo tutuuse tulina omukulu Enre Mwanje omusajja ono yafuka muganda wange naye yazze okutega ekibatu nze yandese ebbali tewali kibatu kyetutega amanya nedoboozi nze bamita Enre Mwanje ndi muyimbi nze ndi mweno project olw'ensonga zino wammanga ziri ensonga nga bbiri ensonga esookera ddala be bayimbi bannaffe abalaze omuluggube ne bava mu muyimbi munnaffe Bobi Wine okitegeera ddala omusajja nabamuleka ayimirirewo obwomu ddala nga munnaffe family member oba kitegera ne bagala bamuleke wayimirirewo obwomu olw'okuba bawakaki akasente eri mu State House olw'okuba babagabanya ebifo no Minister of what Smaya Minister of biki Smaya Ambassador oba kitegera ekintu ekyo omuluggube ne bakola ki ne bava ku Bobi Wine so ffe ne tusalawo nga ffe abakyalina obwa Sseruganda ne tusalawo twegatte kwani ku Bobi Wine naffe tubenga tuli mabega wamanye nti alina famire ye bwe banaabayita ne bakuyita mujje mwe n'abayimbye ne babawo ekisawo munaatugamba nti bakitulwadde ekisawo nga nkyagazaaki kati saawa zino nyimiridde ku mazima Bobi yagenda n'agamba nti omuntu bw'oyimirira ku mazima okola ki oyimirira bw'omu naye ffe twakiganye kuba munnaffe tulabye abantu bangi nga bafulufiga bayogera nga people power naganze sola n'okweta ne kutatuzaali kuliko Bobi Wine naye saawa zino eno yavaayo n'agendwa President Museveni mbo bamuwa ekisawo kati fulufiga just no limbo oyimbe oluyimbi project oyo baddemu yesu omutima gwa Sseruganda ogulina bwe banaakuyita ne bakuwa ekisawo nonywera ku mazima anti kati kankubulireko ekisawo ekyo kiraba nze sikitunuulidde nina ebintu ebinuma nga nze kati n'ekigambo ky'empula kye batera okukozesa silent majority silent majority how dare you be silent ng'olaba abantu bafiira mu malwaliro oba kitegera olw'okuba ggwe oyinamu akasente gavumenti eriko oteguddemu ssente ofunye ssente abawo bazaalira mu America gw'otandika okubeera silent majority nga abantu bakola ki bafa silent majority abantu babattira ku ki ku nguudo gw'oli silent oba kitegera ekintu ekyo abantu tebalina abantu baavu SB4 so nensalawo ne ngamba no I'm not going to be silent oba kitegera ekintu ekyo ya nenvaayo mu luyimba omukisa abalinyo bwe batukuŋŋaanya ne batuwa omukisa gunene okutuusa eri obubaka bwaffe eri ensi ne ngamba sigenda kubeera silent okitegeera ng'abantu bakola ki babonaabona kuva ne negatta emabega Bobi Wine kuba at least ate yalina eddoboozi ery'omwanguka erisobola okukola ki nga tumbawumba buli muntu anoonya kuba bulungi project eno wagiyingiddemu nga manyi maaso yo ngenda kubeera bulungi oba lwa Sseruganda project eno nagiyingiddemu nga tugezaako kutereeza nze ekyabadde ekintu kyange ekikulu kuwa Bobi Wine maanyi kubeera amabega Bobi Wine oluvannyuma olw'okuviibwamu abantu ne bayita abaki ababe ne tugamba kakati ffe bavubuka oba okitegeera abavubuka bagamba nga abavubuka b'ebiseera ebikola ki ebijja mu maaso kati ate yeffe bino by'ebiseera ebiki eby'omu maaso so nensalawo mbeeremu eno project toyanza waliwo ekibuuzo kye ngenda okubuuza omukulu balunywa eyakungeba kukuŋŋaanyiza
waliwo ekibuuzo kigenda okumubuuza mukulu balunyo leka nsuke nkibuuze ggwe Bobi Wine ina baganda babayimbi kulwaki temwa bayise mu project eno baganda abayimbi baani Mikwine kakati Mikwine ebyokuyimba birimu naye sawa zino naye ayina ebintu byatuludde koza ayimbidde ebbanga n'akoowa ate n'ekirala engeri gyalifuwa famire ya Bobi Wine singa avaayo n'atandika okwogera ng'ayogera ku lwa Bobi Wine abantu abalala abasigadde bajagamba oyo ayogerera ki muganda we oba ekitegeera ekintu ekyo naye ate omuntu walaba Henry Mwanje nze atali muganda wa Bobi Wine nga nange njogera nsinzira ku bigambo bya Bobi Wine nange neŋŋamba ya ndi mabega we ate abantu bakiwa amakulu. Okay, ita musajja mukulu ono naye atwendowooza ye musajja mukulu tusanise okulaba nange saizo kwa badde mu project eno yes wakiyingidde ng'onoonya kufunamu oba kuba bulungi oba Luganda ekisooka nakiyingiddemu okusobola okubeera wamu n'abalwanyi abalwana nange nempita mu kyensobola tinsobola kuyimba mwensobola okulwanira waliwo ekibuuzo kiri mu ddiiro Bobi Wine ayina baganda be abayimbi oba ayina bali mu fire base kulwaki temwa bayise mu project eno bagiyimbamu si ffe tuyita omuntu yenna bulwalaga potential eyagala ekyo ekiba kigenda okukolebwa si ffe bayimbi abasembyeyo si ya project esembyeyo si kyekijja okukoma tomanya bo balina oluuso side endala gye bayinza okuyita musinza boogerera naye nze bwe bampise ne bampa omukisa ogusobola nange okulaga kyensobola bansobola okwogera naye bali baganda be bali free either okuyita walala oba okukola nabo project walowoozeza emirundi emeka ng'ogenda kuyinda mu project eno kuba omuntu oba olina okulowooza emirundi olina okulowooza ennyo ng'ogenda kukola ekintu walowoozeza emirundi emeka ba walowooza kyenkana ki ng'ogenda kukola project eno nasoose kukisabira bwe maze okukisabira nenzikiriza nti wekijjidde kubanga mu nsi mulimu abantu bangi mukama ateeka okuba yakiblessings ebiddako byonna kubanga nze mbaddewo ng'era ennyimba ez'enjawulo ekiba kiva mu nnyimba ezo sikimanya mukama yaba akola ki nze I just play my role katamba nga nkoze ekintu ekituufu singa kyabaddewo kuyimba byabuwemu awo baali badde tebanfunye ne bwe nalabye nsobola okuyimba ekituufu ayo. Okay, Melody tusaba tubuuzaako omukulu n'amita Melody naye mu project mwali kabwejumbira omusajja y'omu ku basajja benasooka okukkiririzaamu mu minisitule ya Uganda nti abasajja bayimba. Amina neyanziza nnyo okubanga nkulabye olunaku lwa leero 22 omwezi ogwokubiri kizaamu amaanyi era bannayuganda bannaye mwenna abali eyo happy valentines kubasigera kudda mu jibasi ne babwishinga ku SB4 MEDIA. Tuli mu project eno gye muva okuyimba mubadde abayimbi bangi walowoozeza emirundi meka okuyimba mu project eno omanyi nze biseera bisinga saagala kweyogerera nga ndi mu studio nga naddala nga ngenze mu studio omuntu ayinza okulowooza nti ngezaako kwesoma ne balunya mwennyini akubuulira nze saalina ku project nali ndi n'enwe mwanje ne bamuyita gye ku project ne muwerekerako nga muganda wange ngenda okutuuka ne baŋŋamba bwe tubadde tukwagala naye tubadde tutumanyi ngedde yakola ki yakufunamu yakutuukako kale bwe ntuukawo ngenda okulaba project gyebakoze ne ŋŋamba croch kiri kitya wano nangamba you can go noteeka mu kyoteeka tungamba yoyisi ninyingira booth ngampuliddewo mulundi gumu nenteeka bye nakola ki bye nayimba so saatuula nti ngenda kulowooza ku kino ngenda kulowooza ku kiri okusinziira nze ku style yange gye nnyimba nekyendelivaling eri abantu. That's what I did. Wakola project eno kinyumo oba wakikola okijja ku mutima? Basically SB4 MEDIA nga bw'otandise n'ogamba nti wandaba mu kusookera ddala nze first of all togenda kunyumiza Bobi Wine kuba mumanyi nga kyali wange simumanyi mu kisenge. He is a friend that I even chat with on phone, we call, we talk ne mu ghetto search wandabayo so mpulira ekintu ekikwata ku Bobi Wine I just stand up ningamba is a ghetto superstar wakisi kyenyigiramu kati nze tolina kyoyinza kumbuuza about Bobi Wine ndi self explanatory. Tukutegedde tukuleke ensonga yotegereka eneruden waliyo abakyala bana abakyala abayimbi era nga balina ennyimba eziwerako nabo bebamu ku bakyala abe nyaba okomawo manager akuyita tasobola kulinda tuyina Aida Muggo y'omu ku bakyala abadde mu project eno oli otya? Ndi bulungi sabe ogamba otya sabe? Ndi bulungi. Project yo ebadde etya egenze etya? Ogirabye otya? Jala sinjala kuwula opinion yo. Nungi nnyo tayina buzibu nungi. Kinga oyogera nga teweeyagala ofunyemu okutya? Naye bwentyo bwenjogera.
ani yakwadirwe Team manager yankubira nangamba tuna gundi yaffe jango labemo tuyiteitemo bishi of course ogwange gwa kuyimba ate nga kyangamba nkyagala n'ennyimba kuba nali nkyagala ndi muwagizi wa people power sijinaako obuzibu bwebwayini ndi muwagizi we nze omu ku bagenda omulonda akalulu kange akalina kati nga sinza butamuyimbira. olowooza okuyimba kuno okuyimbira Bobi Wine oba okuyimbira mu project eno tekigenda kukosa obulamu bwo mu ngeri endala? Sisuubira wakikoze nkukijja ku ntawo ya mutima gwo oba wakikoze ku lwa manager? Manyi ba manager bano nabadde ndi waddembe okugaana oba okukkiriza nti si kyampaka nti bw'otakikola bagenda kukuba oba wakikola ogenda funa kino sirina kyengenda funa era tebabanguliridde kola abc no nakikoze bukozi nga nze nga nkyagala nga nkijja ku mutima. mukola project eno manager yagambyeko mbu atega kibatu time waliwo kyalina okuggusa abajjemu teguli kibatu kutya mpaako omanyi ennaku zino omuntu akola project oba akola ekintu kyonna ng'abazizza kati nga mpaako kuki atya ennaku zino ekiriwo bakola project ne beegatta abantu nga 20 oba 15 ne bagenda president Museveni ne bajjayo akasente ne mujja ne mugabana. Si kyekyo but ntinze yankubira nanyonyonyola byanyonyonyola byesa kugamba but yanyonyola byanyonyola of course nimbeera interested ninkyagala ningamba it's okay tugende tukole project yaffe. mukola ekintu kino bazadde bo oba abakutwala bamaze bannyonnyolamu? Saabanyonnyodde kubanga omu ku bazadde bo bomukuza ng'ali ku side eri. Antiwulira kino kyange si kya maama si kya taata kyange nga aida kubeera we mba nonda mu kabokisi mbaamu yes kati kyange kikyo yes nade sitaaga kubuuza maama oba taata. osobola okugamba omuntu ali eyo nga muyimbi ng'ali mu myaka gyo nga ye tasobodde kuvayo kuyimba mu project eno oba nga ye ate okwatula nti muwagizi wa people power kikyo osobola omugamba? naye ekigambo people power ndowooza kyotamanyi meaning oba bba kye batamanyi. Yes nti bw'obeera mu bafaani n'oyimba akayimba ne baga so kitegedde nti maanyi gaabwe singa babadde tebaliiwo teri yali ku bidendulu teri yaliwuliriza music okitegeera. Yes kati gano maanyi g'abantu maanyi gaffe fe abantu. Yes tulina bubaka bwogenda bagamba? Bubaka bwe mbagamba mwenna abali eyo mwagale bambi Bobi Wine mumuwagire mumusupportinge mu buli kimu mumuwagire atufugemu awo tulabe tumwete batuvugemu tomanya ate tuyinza noba nembeera ennungi okusingako wano. ono aliko muwira mu mukoye aliko nti njoka kankyogere nga nze nti banzaala yaliko gwe mmanyi siwulanga yeso America puliddeko kuba Clinton ye yaliko nekuddako ani Obama ani yaddakaawo Obama kati kuliko Trump kati Trump agenda kita omulala akiteewo kitegeera kati nange bwendaba ku balala ab'enjawulo entuga gundi yatufuga ati negundi yatufuga ati okitegeera. Yes nga mama waffe we banyumya nti bane gundi yatubonyabonya gundi n'atwala ku mirembe gundi n'akola ati gute. Yes kati naffe kye twagala oyagala kunyumizaako ku baana ku bazzukulu ti bannange ebbisi. Yes ensonga yetegeerekese. tukyali eno tuli ku project abakulu omukulu omu promoter bapromota beekuŋŋaanyiza naye nga yakiwemyemu omutwe y'omukulu ono balunja promotions nga bakoze project egumya Bobi Wine ensasagge. Project yagenze etya amagezi wagajjewa? Project eno yavudde ku nsonga y'okuba nti nno wabaddewo olujeejeeme ennaku zino abayimbi babaguze abayimbi babatutte era Bobi Wine yavudde katakyalina abayimbi bonna babatutte kati ne tugamba abayimbi mu ggwanga mulimu basatu kubanga nze bendabanga abali eri so ne ntuula wansi ne nnoonya bannange ne mbagamba tufuneyo engeri kubanga abayimbi gye bali ng'ebituufu situlagendo bagiwagira obuzibu bonna bonna bwe njagala okugamba bannayuganda nti bwe buzibu bw'omuntu okujajinga omuntu nga bw'amulaba noesanga nekireetera abayimbi abamu okugaana okuvaayo ku nsonga ezimu era twafunye obuzibu amaanyi okubakkirizisa okukola kino ekintu nga bagamba owaayi abantu bajja kutuvuma bajja kugamba kati bino ne tubagamba no abakulembeze abatutwala mu biseera by'emyaka gyaffe baavaayo
ne beewaayo nga nno bibagenda mu nabizibu byakukwata mundu kukola kini bagenda balwanirira ensi yaabwe kati ffe nga tulina eddoboozi erisobola okutegeeza abantu bye tugamba twetaaga bwetaazi kubeera wamu tukkirize nti Kyagulanyi yooyo Katonda gwe yawandako eddusu atukulembere tumubeere emabega tukolere wamu so twafunye obuzibu amaanyi okulaba ntunyonnyola bannaffe era n'abamu nakakato jja biwulira nga balwana bagamba bano balina bye bapanga bano olw'okuba nti ye propaganda bannayuganda gwe baba bakulizaamu nti omuntu buli waba nekyakola aba n'ekigendererwa ekirala balunywa waliwo ekibuuzo kiri mu ddiiro Bobi Wine ayina mikwano gye oba baganda be bali mu firebase abayimba nabo ku lwaki tewabayise kuba gwe ayise abayimbi bano bonna eprojekiti eno tekoma ku bayimbi boolabye wano naye bulijjo olugendo lunaatambulwa omukyayina agamba nti olugendo emayiro 10 olutambula n'ekigere kimu ekisooka ky'ostepinga ndooza nti oba oli abo badde tebalina vision eno tebannagiraba nga n'abayimbi abalala tebannalaba nti waliwo ekintu ekisobola okutambula bwe kiti kati oba oli awo ketusimbudde nkakasa nti baganda bange abo bagenda kutwegattako jo wabaddeyo meeting emagere twali tulina okugibeeramu naye olw'okuba nti enteekateeka zino zadde zigenda mu maaso saasobodde kubeerayo naye nga idea eno twagisharinga nabo era His Excellency Bobi Wine ali behind it agimanyi so nsaba nti buli muyimbi yenna this is your time fe tugamba nti Kyagulanyi is our hope 2021 so tugamba nti mujje wamu tukole project ejja kugguka nno era yembeera erimu mukumbeera nti kozi baagala kubagula ebyo bya propaganda kutandika kubuzaabuza abantu kubajja ku mulamwa mulangiridde ekivvulu cricket over bannammwe basazaamu ebivvulu waliwo ebivvulu ebisazibwawo ebya people power nebya dokita kyali ku papazi ne bakisaza tosuubirayo kubanga bagenda kisazaamu kino ekivvulu mbadde njagala kugamba bwenti strategy yaffe nene okusukka ku ekyo era tugamba bannayuganda temutulaba ng'abalalu nga mugamba kakati bano balalu ne balaba nti bagana ebiva te ne babiteekayo ffe twagala kulabisa abo bantu tugamba public nti kye tukola kyakulabisa gavumenti eno nti sinneesimbu kyova olaba nti ejja kugaana leero tuteekeyo enkya n'enkyegaane tuteekeyo luli buli tulina tugenda kukola ebivvulu 134 ekya Dr. Bitone bakisazaamu teyadda mu kuteekayo kirala kubanga Bitone oba oli awo yali ategekanga Bitone naye kete twafuuse ttiimu nti kuliko bapromota tugenda kugeza kulaba nti nno bwe batugaana kino ng'enkya tetulangirira ekirala paka lwe banaazuula nti abantu bano balina ekigendererwa eky'okuggusa balunywa ngenda kukuta naye ennaku zino akasembayo ennaku zino tulabanga abantu bakola obukuukulu bwabwe ne beegattagatta ne bagenda wa President Museveni ne bajjayo ekisawo ne bakomawo eno ne basirika muwano mu kutuuza obukuukulu bannamawulire mu Twitter tubakola kozi interview ensonga yammwe negguka bwe mufunayo ekisawo kyammwe ne mudda ne musirika ensonga zino wazikoze nga obala kisawo kiri oba wakikoze ku Basseruganda kati kankubuulire nze nkyogera ne ku TV wano nti nze omu ku baafuna ssente za President Museveni ate sizize ze eryatuliyirira ebivvulu bya Bobi Wine ebyaggwa era bwe navaayo ne mbagamba nze sijja kuva ku mulamwa era ekyo bannayuganda simanyi oba bandaba batya naye nakibagamba from the word go nti kino kye batuwadde tebannatuwa kutugula bwongo bwaffe batuwadde tulira ssente zaffe zakola ki ezaafa yensonga lwaki nti ku luno mu byendi mu kukola sirimu kugamba nti njagala nkole bansasule this is the time nzimba amataffaali gange nange oba olya goloza nze nsaagala kubeerako nga abakungu ba gavumenti abeeyagala kati abaabonaabona luli singa lukira ne bagamba nti mukulu balunywa jangu obadde mu projekiti eno tukuwa obukadde 5 ekintu kiveemu banno osobola bagamba kati nze kyennina eky'omutwe gwange nze omutwe gwange tebagugula bwe bati guzitowa nnyo nze nina kiro 2 n'ekitundu mu bwongo bwange wano 2 kitundu kati oba tokimanyanga manya nti buli mutwe gwa muntu gulimu kiro 2 n'ekitundu naye enjawulo gwoba obwongo bwo obukozesa otya okozesaako 2 oba kati nze obuzibu bwange nti obwongo bwange bwonna mbukozesa si kyangu kyakuŋŋamba nti jangu tukugule baliyo bavemu kuba si byengo babisinga kati emiliyoni 5 ntono nnyo ku kigendererwa kya Struggle. Okay, tuddako wa Doctor. Yes boss. Project naawe twakulabyemu
mwendi wabadde oludde okuyimba projekti yakujeeyo kuva dda nze ndi musajja wa struggle era ojja ogoberera ennyimba zange zitubirekawo ebintu byose tubirekawo nawe muzeeyo olibirekawo abantu ba wansi katubasuulira ebibaluwa kuva dda ndi waki wa struggle nze njagadde enkyukakyuka najagala dda essaawa zino ogambye mbadde tokyandaba mu music ngenda kwesimbawo era mbadde mu balonzi bange abantu be Makindi abantu be Makindi Luwafu Parish gye nzijjanga kansala LC3 Kirundu Sendagala ne diplomat ate tomanya maaso mukama asobola otwongera ku ddaala eddala naye tusaze otutandikiraawo era ndi musanyufu nnyo nti abantu banjagala ne bannyaniriza bwendi essaawa zino nze ninda kulayira bulayizi sijja kukolemba era kyobola tuli mu swageni twagala tuyingire gavumenti ya Robert Kyagulanyi nga tuli banywevu kubanga tuli konkushua ndi president akola ki addako kakati omukulu balunyo ne ba promoters abalabe bazze ne bangamba about this project of course na ino kyenyigiramu kubanga baleeta ebintu ebimu ku byenjagala nganze bitone nze nategeka ekivulu ng'omuvubuka eyeeyiya ne bavubuka bannange mu Makindi obimanyi Uganda nga bwetuuse obwavu bungi abaana bafuluma ggwanga bafiira mu mawanga eyo kati polisi y'emu ya Uganda n'abakulembeze abagitwala ne bakiyimiriramu ne bakiremesa olw'okubanga Nubiyaniri yali ku kipande kyange nga bagamba nakoze kabadi kakukyaza Bobi Wine wali wammeze emisaki ne tugezaako embeera yonna ne tukuba amasimu muzeeyi misaki bamutwala ne ku drip ne bamutwala ku kitanda olwa pressure yaliwo simayo bano be SFC abaana b'ebyuma babakutte n'enkola loose nnene gy'otamanyi n'ensooka mba tolingana amabanja awo emmotoka baagala gitwala remember ino sigala nga oli relevant mu bantu so Uganda etubonyaabonyeza nnyo tugambe nti ebyakutuukako okusazamu ekivulu kyo kyekikwetedde okuyingira project nga bwe kugambye kuva dda nze ndi muntu wakwagala nkyukakyuka kubanga gye buva ne gye bugenda akulembera waggulu yabeera avaako emberebezi yonna tosobola kuva eri n'oŋŋamba nti ekiruddu beetaaga akawumbikamu okutereza eddwaliro eryo abantu abalimu embeera yonna neeterera gwe n'okakwata n'okawasa kinoomu bebekulu omuntu ki abantu bali abali mu ddwaliro abalwadde teri agenda kukuwagira ne oba ofootya kakati ffe twalabye nga okukyusa ekyo kyonna tugenda kumusitula bwe busituze muzeeyi tumuteeke ebbali ekintu tukyevugire waliwo akayimba kobadde osampulinga mu kasukaali naye ddoboozi nga osampule mu kayimba ako ikasukaali keeko nze simanyo batukongere sipidi yeeyo nze simanyo batujongeremu ate kati abantu olina n'obbagamba nti ne vidiyo yennyini yakoze ki nagikoze kubanga tuli tiimu Kyagulanyi tutambulira awa video official egenda kufuluma era abantu jjajje balaga kubagwa gwe gwensokererako ebyange yes eyakasukaali nagikoze n'amagye ag'amaanyi mu ready top oluyimba lwakoze lwa Bobi naye nalukola cover nakola cover yes era audio gyali naye olw'okuba nti omukulembeze waffe abeera biza ate bamulwana wadde eno neno music bamulemesa kati fe amagye amata agasobola okuwaguza ku ground tugenda mubeereramu mu mbeera yonna kyobola naluzeemu ne video nenjikola wafunye olukusa ng'oddamu oluyimba olwo Bobi Wine kati tuli mu swag emu seetaaga kufuna lukusa kati goza okuyambala enkofiira maze funa lukusa seetaaga kufuna lukusa ku nsonga eno kino kinkwatako nawe kikwatako kuba wooteebereramu omusajja ayo ajja kutufuga paka obako obusembayo bufuga muntu ali ayo omulonzi obako obusembayo okusingira ddala abantu b'e Makindi ne Uganda at large abantu b'e Makindi Luwafu Parish kansala wa mumu bwati Dr. Bitone Kawuki Dennis gemanya temusuula mweberere mu 2021 president waffe gwe tumanya alyogu Kyagulanyi sentamu gwoba oli munna Uganda ng'olumirula enkyukakyuka ng'oyagala enkyukakyuka weebereremu people power our power tweyaziza nnyo olwakadde tetugenda kubanga tusukkawo wano sigala ku SB4 MEDIA togosa ensonga tubadde mu struggle tubadde mu kutongoza oluyimba abayimbi ng'obwalabye bakuganye ne bakola oluyimba lumu nga lulina obubaka bw'amaanyi nnyo era nga balabe mu video yeeyo oluyimba luno lubadde n'obubaka bw'amaanyi nnyo beerako Bumalu ali ku kamera nze muzukulu wa Kabajja SB4 beera ku SB4 MEDIA togosa ensonga likinga sharinga video eno emirundi 15